zibadde zikwebaza enteekateeka ennungi gye mwatuteekateekedde sebo n'okusabira Allah wejjana naye asooka ekuwangaaza ate n'agifuna kaze janefu n'ojagaliza ejjana ate n'oŋŋamba obuwangaazi taata kati mbuliddwa kyenkusabira naye taata kyenyinza okusaba Allah awangaaze nze wallahi kyokka kyenyinza okusasula nze ampangaaze ofe nkuziikeko taata nsabye bulungi alhamdulillah naye bw'abanga atta era nga bwe yantonda yalaba byonna olw'obuvunaanyizibwa bwe nnina bye nkyatuukiriza ate nga byonna mbimusaba asooke kutwala gwe masha Allah sheekhe wange waali mukama wange nzikiriza inshallah ekinzije gye mbadde nzije nzikakkane ku nseeso nkuwulira sebo nzize kuseesa nsonga nkulaba mukama wange katonda w'ekitiibwa mpulira yagamba mu kyamateeka Qur'ani nti wakadhalika kasitokisoma abillahi mina shaitani rajim Haji Sulaimani Mukasa akuwulira wakadhalika nabwe kityo mpulira jaalna twateeka oba twafuula likulli shay'in sababa ku buli kintu okubaawo nga kirina ensonga zeziri mukama wange ensonga etuleese olwaleero mpulira mu buwangwa mweri mpulira ne mu ddiini mweri mpulira katonda yagiragira ne katirizibwa omubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tulina omwana eno ye Dawuda eyo eggulu yawezezza emyaka 18 era twabadde kabaga k'amazaalibwa inshaallah twabadde tuwuliriza ekiro nti neeno waliyo omwana omuwala bamuyita Shamimu naye eggulu yawezezza emyaka 18 era mwabadde kabaga k'amazaalibwa era twabimaze taata nno ng'ebinyonyi bye tulina mwannyinaffe yamanye ebigambo bya Dawuda n'ambuuza nti kyoyagala ki mpulira Dawuda mu mpolampola n'agamba nti njagala gaalo kyayagala twabadde tuwuliriza amawulire g'ekiro ku 3 twagenza okuwulira mbu ne Shamimu bwe bambuuza ekirabo ky'amazaalibwa bakulu bannange ensonga mugiwulira abazzukulu bansamba Shamimu mbu n'agamba nti booyi kati tuyinayo yakuguka kitegeeza mwabadde mulumika n'eno taata tuwulira rediyo ya Kabaka mpulira taata tuyinayo yasoma kubala nange saali mubi n'abaza ne tumugamba nti booyi ova gaalo n'atuwanza ndiikozi tubufumbo kama wange kkiriza mutegeeza ekyamazima taata mpulira mu ddiini y'obusiraamu tukkiriza nti ekitali kikyo tokyesibangako muka muganda we taba mukyala we aba mulamuwo kikulu nnyo Jibuliru bwe yatwala nabbi muggulu Jibuliru muggulu awo ajooga naye alina we yatuusa nabbi n'amugamba nti nange wano seeyongerayo mpulira kama wange ebigambo mbyogedde naye sobola okubyogera naye mukama wange wano sigenda kusukkawo oyina mwannyina nnyo kyami wabiri senga teyali mukyala yalibadde taata ensonga eno yagiba ogamba onankomba enziro ku mabega taata oyogedde kirabika ng'omuswayiri ali amayirungi ono weekyanja taata yooyo tabanga gwe wedda ŋŋamba taata yenze bwabanga yeggwe mpulira sebo inshaallah ndoza mbingi be yakugamba esebo yakugamba nti gw'onoosangawo oyo tomuvangako omwesibangako ajja kutuusa wendi weewaawo njagala nkutegeeze k'osanzeewo nze mpulira taata weekutte ku mugongo gwa nvubu togenda kufanya banange mukube engalo please gw'oyogedde ekyo byonna byonna esebo ebibalo ne bigendamu esebo oyo ova gaalo esebo ntegedde butegeeze nti muze kukuumira kaana kange kano kashalimu kabuwala wano mukube engalo boogedde ku linnya lya Shamimu ate era nga bodda bw'oyogera ku nzikiriza nze mpulira n'amaka g'enzikiriza tugamanyi era gamba nti fankihuhuna biidhini ahali hinna mwe munaabanga mubagala obafuna mumalenga kujjawa wano gyebaleese taata be baffe kati okolawo okyawo taata ninze lukusanzireyo mwekayanya weddireyo wali engeri wekanyani ebakayanya entebe gye njagala okudda droni tewazirabye ng'ojja wano eno waliyo drone kozi obeerawa taata mbeera waka osula wa nsula wange gwani nze muntu byonna
no byogerere sajja baddu bekibanga ddala bwekyo bekiri ezo ensonga z'abaana ab'obuwala twazikwasa bannyinaffe ffe twazijjako bakitaffe so kamuyite ebisigadde yaba abyeyogerera masha Allah weewaawo ddala kale muwe entambula munsoni okubaleeta tungatunga nga gino emidali zejjajja nekade naye twakyaziza abaana b'obuwala n'ab'obulenzi obuuyo obwo bannantakyalakyala n'olwekyo nga tunabaako kirala kyonna kitwogera tusooke tubaanirize inshallah ne babateberedde ebigambo bingi naye nze nsazeewo mbaleete mwekyo ebisigadde mu biwulire nga tuli wali Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Constituency. Bayinza okubanga bazze naye neke batuuse wano masha Allah. Weewaawo. Buli kintu n'obudde bwakyo. Taata abagambe nti Mr. Wanzala agenda mukolako. Era bagambe buli kye tukola wano esebo twakiteeseteese nga tukitegeera tiwaliwo nsobi yonna. Alhamdulillah rabbil alamin. Abewange abali eno beŋŋamba abewange abali eno mu kasonda kano oda kubanga abo mbayinako obuyinza. Awo. Order out. Inshallah. Oh wow. Allah. Anange mukubengaliza amaanyi. Onkoze bulungi nnyo. Baka mu nyumba temuba kubu. Kituufu. Waliyo. Baba wafa asinga obamanya ennyo. Naye nga bagenyi bawaka wano. Ali nammwe awo bayina wasigadde. Asigaddeyo kali mu madirisa zooni. Emakindye gyakyali yasigadde inshallah. Kati bw'ova wano nga tonnaba kutuukayo mugambe nti ŋŋenda okutuuka awo mwanyinaza ŋŋambya nti amanyi nti ŋŋenda okutuuka beba nabankomba enziro bannanga bewange mukubeko mu ngalo inshallah. Tata kambuuze kati olwo baddayo mu nnyumba ate tobuddewe mbatikka buvunaanyizibwa masha Allah. Kakati bagende bagamba oli obuvunaanyizibwa ndowooza gwosinga okutegeera ennyo insha Allah. Alina obuvunaanyizibwa obw'enkizo bwe baabukwasa insha Allah ate ajje babadde bazze kumala kulaba nga bwomanyi nti munnange omukulu ng'anajja wabaawo asooka okuyitayo wabaawo obuzibu mu kkubo kigenda n'oyo oyo bamuyita ndi basoosa awaana bambi bano banyina kale inshallah mukama wange kkiriza ebirabo by'abasenga mbiina wano mpulira naye olw'okuba nti ebyabasenga biba byatwekisize mpulira kambi basanze ennamayumba inshallahu taala. Allah ateekemu obwa amina ya rabbi. Mwanyina zajje inshallah tuveewo okubengalo ezasenga asembayo banyinaze wamma mukeeka ekituufu tata tukweba koze twanirize ku bagenyi abo inshallah. Assalamu alaikum
alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum nafo kubasanga basenga. Nsokubala babanyabo. Kale senga. Iye. Era de basebo. Era de nyonyo senga. Tate. Banyina zikichi. Tate no mulabika muli balangira na bambejja. Ate kundange ne sente bwebeera mulabe biddiriro byo. Ekituufu. Amakubo mugakulike. Senga tugayise mbulungi. Senga ababuuza. Ana. Era de banyabo. Muri mutabanyabo. Ana. Senga tugayise. Yeah. Bali kujja n'abaana babuwala bamenyeka. Bannange mwekubireko mu ngalo muli na empisa. Balabe bamenyeka masha Allah. Weewaawo taata. Tebagooma. Banyinaze. Bwana mulenzi oyo golaba akutte nno akazinda byalo ng'akako. Anfukidde akayinja mu ngatto. Ayogera kuno nakuli ng'eyaluza omukalo gw'endegeya. Bw'atuuse kubikwatako ne mugamba nti komaawo. Ebisigadde muleke mwanyinaze yanaabyogera. Ebye nga mpulidde bingi mwanyinaze. Gwenjagala ennyo omulungi. Kituufu wamma gw'otusinga okumanya abagenyi abo. Abagenyi abo nze nali basinze okubamanya. Naye ate sinaba kubategeera bulungi. Kakati njagala obamanye n'okubategeera obategeere. Ekisooka mwanyinaze sookoddemu salaamu. Nammwe bagiddemu n'amaanyi. Waakiri bw'anaaba nga tonnamutegeera mu kumulaba. Onoomumanyira n'omutegeerera ku ddoboozi. Sooka obaddemu inshaallah. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obategeddemu eddoboozi oliwulira? Akawoowo kempulidde gye kavudde n'ekyakanoonyereza simanyi. Pafyumu. Bannange mukube engalo ke kawoowo ka Dawuda. Egamba olina pafyumu. Wadda mulaba mwanyinaze agira bw'ati. Agira bw'ati ne nga nti ya Rabbi. Taata. Kiki ate mwanange obulenzi? Ekyamazima nga genjogera ge mazima. Ndi mukugu mu mbeera z'abantu n'obukulembeze okuva ku Islamic University in Uganda. Wabikugukamu? Taata nakikugukamu. Yolesa obukugu. Nkirabidde ddala nga senga atuwulira. Nga n'akawoowo keeko. Pafyumu yennyini. Naye nga alinga atatulengera bulungi. Kiki kyo nze mumanyi. Mukuba engalo ez'amaanyi mmwe. Kamange kkiriza. Bwebuubo. Ennaku ezo senga yazeeko e Kampala. Mulaba. Nga tuli ku nsonga ya Shamiimu eno. Kati ekifo we nalabye nga senga we yeetaaga okutuusa kifo ekigenda ku luguudo lw'abakungu e Muyenga. Kifo ki? Fang restaurant. Ebyokulya ebiriibwamu obimanyi. Fang. Mulibwamu balugudda. Kamange kkiriza. Yanirize senga. Mpulira. Kamange kankutegeeze. Mpulira mwanange. Nti senga twatudde mu restaurant awo kumala akabanga nga twogera ensonga zino. Fanga. Yagenze okugenda bw'ati nga n'emmotoka emaze omubulizaayo. Nagenze okwekanga nga galubindi ze azeerabye. Mpulira. Senga galubindi nzireezi. Taata ekyamazima. Ekizibu kyewaffe naddala Dawuda. Obuzibu bwe si ssente. Naye ensaasaanya yaazo. Senga zino zakulabirira galubindi. Buli lwe zikwamu obulabanga. Kituufu okole ssente Allah akuteeremu baraka zijje naye n'okuzisaasaanya ng'osobola. Waliwo omukyalo omu muwabuzi wa pulezidenti. Bamusanga ali ekifi ky'enkoko ne bamubuuza nti okola ki? N'agambye buli omu alyenga bwe yalonda. Ola ssente nsi ekwanguyire. Senga ezo tuleese ssente. Eyo muwogo mumulya. Barakallahu fiikum. Taata muwogo. Emumulya. Ennaku zino wabeeyo okusinga emigaati. Kozi wagambye eggwani. Nze muntu. Biba mu bigambo by'abakulu. Mwanyinaze k'ofunye.
galubindi empisa yako wano ogimanyi toyambalira mu bantu kituufu Allah akugeredde ekyamaaso naye kyosoosa okwogera kikulu nnyo kozesa perfume eyo weeri okole obukujjukujju bwonna ng'omwana w'obuwala inshaallah ekutuuse kwoyo gw'osinga okumanya n'okutegeera ennyo omunzigireyo bw'omuntuusiza wano nkubulira ekiddako inshaallah inshaallah abalala basigala engalo za ssenga aliraanye Dawuda mukwate za dduka tuyinza omunoonya nga tetumulaba omuddo obuyibuli abavaamu weyongere abantu bawegaapu manyina zetuuka ene wali muno senga semberera Dawuda ontyo awo ontyo mwanange ekkiriza ye taata awo kembadde nsimbudde nga ne mwanyina zatabuse bw'atyo tubadde mu kasolya naye ku nsi kuno eseba ekitakyuka manye kiki Qur'ani ekyo kituufu tekyuka swadakta byatola okuba ebirala bikyuka akatono ennyo kyemudde nteekamu ako masha Allah taata jazakallah kkiriza tukajjo wewaawo mwanyinaze okoze omulimu mulungi nnyo akati kkiriza ndi mwanyumya bingi era yakutotola ebimukwatako mwana mulenzi oyo byonna obimanyi eyo byonna akanana kataano kajja kuba mu kasolya naye yakubuulira ku bifo ebisinga okumugonza ennyo bw'abanga atuuse wano nsaba oli akuyambeko woba omukwata agonde bulungi ate amale okugendako entebe senga omuzinda bombi oli akuyambeko naye sebyuma naye bannange taata ese weeteeseteese anna taata yazze byonna abirina mwanyinaze waze weeteeseteese wangi yeteeseteese daddi kale mwanyinoze omulungi obanga waze weeteese tanzikiriza ye mwazike ku guno ojja kuba onyambidde ddala nnyo senga kwako kana ati naawe webali kutegeera nsonga kyokupangisa ennyumba n'ogirwamu tebayiyo efuuka nnyini mpulira amanyinaze mpulira insha Allah annange Dawuda bulijjo olina simayiro bwenti wallahi buli
Dawuda bulijjo simanyi nti omukwano gumumenyaamenya bwe guti. Akola atya? Yaŋŋamba nti ewaabwe bagamba nti ayo omukwano ebusoga bwe gumenaamena omusaadha ayo ajja wansi n'afuuka omumenefumenefu. Ayo omukwano gwamenaamena Dawuda. Senga katere ddala ku mumu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Senga kongere ku mmwe eddoboozi balifuna. Mwanyinaze? Tuulakaawo. Senga tuulakaawo. Amanyi ate sente bwe zijja ate zisala ku bigambo. Naawe mwanyinaze tuulakaawo inshaallah. Mwanyinaze nkimanyi bingi byalina okwogera naye inshaallah nga bwe nkugambye katumale okulaba kano leeta abaana abo abali awo inshaallah ng'abo bakyatereddeko awo